أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي بتيبوا Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam nsamunzikirize mwogereko mu bufunze kuba sobola kumumalayo sobola kubalimba nti nsobola okumumalayo mu budde buno obufunda. Imam Ali alayhi salatu wassalam tata we Abu Talib, mama we Fatima bint Asad be bazadde be azaalibwa mu Kaaba munda mwa Kaaba ekitabeerangawo muntu kuzaalibwa ffenna gye tuwolekeranga tusaala subhanallah ye Imam Ali ibn Abi Talib kuva just mu buto Katonda amusukulumya rankisize nti niwazaalibwa Kaaba. Azaalibwa nga 13 Rajab omwaka gw'olukaaga 600 AD nga jizipaka okuva nga Jesus amaze okola ki okuvaawo. Ali ibn Abi Talib attibwa abalabe b'Obusiraamu abaalimu okumutta mu ntalo onfuna bulungi eze Siffin, eze Uhud, eze Badr, eze Khaybar baalimu okumuttirayo onfuna bulungi ne bamutta ne bamukuba ekiso ekyamutta nga kiriko obusagwa nga 19 omwezi gwa Ramadan we bamukubira ekiso mu masjidi ekuufa. Nsaba Allah abayambe mwenna mukole ki mutuuke y'ab'ebitiibwa. N'amala ennaku ng'akyataawa n'afa nga 21 omwezi gwa Ramadan omwaka gw'enkaaga hijiriya. Funa bulungi muganda ng'owekitiibwa. Imam Ali we tuba tumwogerako si imaamu w'Abashi'a bokka ne baganda baffe Abasunni ofuna bulungi mubo Khalif owokuna mu Bashi'a omusika wa Nabi Muhammad asooka nga yetwala mu Sahih Muslim volume eyokubiri page 238 inni tariku fikum athakalaini kitaba Allah wa ngaitira tebiri mbalisem Qur'an n'abantu benju yange mukolo gwegadiro 10 gumanyikidwa emisome gyayita twamutunulira Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu buli abadde amanyi nti nze mukama we. Right now Imam Ali ye mukama we twatunulira emisomo tugamba nti kigambo maula oba waali kitegeeza omuntu akulinako obuvunanyizibwa nga Allah atugamba Surati Al-Baqara 255 Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur akulinako obuvunanyizibwa nga Allah waali waffe asobola okutujja mu kizikiza okututeeka mu nur mu kitangaala. Ne Imam Ali bw'atyo wabeera musika wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuva mu buto mfuna bulungi ow'ekitiibwa akulira mu ngalo za Nabi Muhammad talya haram yo Imam Ali alayhi salatu wassalam. Waliwo hadisi gye ntera okusoma nga ntuufu Sahih Bukhari, Sahih Muslim n'ebitabo ebirala Mustadrak al-Hakam volume yokusatu page 493 n'ebitabo ebirala. Hubbu Ali iman wa bugudhuhu nifaq okumwagala kyamubukiriza okumukyawa kyamubunanfuusi. Gwobeera awo nga bwetwogera ku Imam Ali onfuna bulungi osiba face n'okapa face sifayo nifaq onfuna bulungi bunanfuusi. Ate twagamba abananfuusi bakubeera mu muliro ogusembayo wansi. Nolwekyo Imam Ali yo Imam Ali mu bufunze okumwagala tteeka Surati Shura ya 23 yatukuzibwa ali mu ba ahlul kisa Katonda be yatukuza Surati Al-Ahzab aya 33. Imam Ali alayhi salatu wassalamu nyanja. Ekibuzo ekirala ekiri wano abazadde ba Nabi Muhammad nono tata wa Imam Ali Abu Talib ne mama wa Imam Ali Fatima bint Asad mbu bafa bakafiri nga hadisi wezigamba twagamba ekitabo kyokka ekiri Sahih ya Qur'an Surati Al-Hijr aya 39 inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun
fa bagisa fa bagenda ogikuuma Surat al-Hijr aya 9 yokka yeri sahih. Ebitabo ebisigadde because biwandikibwa bantu mubeeramu hadisi enfu. Kati nga hadisi eri mu Sahih al-Bukhari onfuna bulungi eripotingibwa ali musayyibu egamba nti abazadde ba Nabi Muhammad ne taata wa Imam Ali Abu Talib nti bali bakafiri, twagamba ezo hadisi ziriko enfuufu. Ono ali musayyibu yennyini reportinga yajjanga Abu Talib yafadda onfuna bulungi after the fall of Mecca ya reportinga netugamba n'okugamba nti mu Sahih al-Bukhari Imam Bukhari yennyini wabanga annyonnyola Surat al-Qasas nfuna bulungi muganda wange wabanga annyonnyola Surat al-Qasas aya 5:6 egamba nti gwe Nabi Muhammad tosobola kubeera nga olungamya oyo gw'oyagala naye asobola okulungamya ye Allah subhanahu wa ta'ala yena gw'aba ayagala. Agamba nti eno aya yakka ku lwa Nabi Muhammad ng'ayagala kusabira Abu Talib ng'afudde. Onfuna bulungi Katonda nasse eno aya n'olwekyo mugaana okusabira taata wa Imam Ali n'olwekyo yali mukafiri mushiriku tekikola sense. Abu Talib alayhi salam emirembe gibeere kuye ataasa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam afenga mushiriku. Taata wa Imam Ali amutaasa wetugamba nti yafanga mushiriku bagwe oyinza okungamba nti kale yali muntu we kivolaba yali amutaasa. Abu Jahali yali wate yali muntu we waki yalwanyisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. N'olwekyo Abu Talib yandibadde amulwanyisa naye instead amutaasa n'olwekyo alina interest mu Busiraamu yali ayagala Obusiraamu tafaako nga mushiriku. Ekyokubiri eno aya gy'ogamba onfuna bulungi nti yeri wano waliwo ne mu Sahih Bukhari nga we mbadde ngamba nti ekitabo kyokka ekiri sahihi ye Qur'an. Hadisi nyingi ziri mu bino ebitabo nga nfu. Kati nga mu Sahih Bukhari Sahih Bukhari wabanga akola commentary ku aya mu Surat Tauba aya eye-10:13 onfuna bulungi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama tateekeddwa kubeera nga asabira abashiriku. Agamba nti eno aya yakka ku lwa Abu Talib tugamba nedda. Eno aya yakka nga Abu Talib yamala dda okufa era zeezimu ezaweebwa Khalifa Abubakar e Madina okutwala okusomera abantu ab'e Mecca. Nabi Muhammad namala n'atuma Imam Ali n'azimujjako n'agamba la yu'addi anni illa ana au ahadi min ahli bait alayhim salatu wassalam. Mufuna bulungi teri asobola kubeera nga akola ki akiikirira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama okujjako omu ku bantu nga bamunju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. N'olwekyo tetusobola gamba nti eno aya yakka ku Abu Talib because yakka nga Abu Talib yamala dda okufa n'olwekyo yali ekwatagana ku bantu balala. Abu Talib yali mukkiriza muganda wange ow'ekitiibwa. Abawandiisi bangi abaganda baffe abasunni kati nga mu sunnani mu Mustadrak al-Hakam volume yokusatu page 48 ne Izallatul Khulafa by muhaddithi mfuna bulungi Dehlavi. Neno waliwo eno ekitabo ekirala ekiyitibwa Tazkiratul Khawasul Umma page eyo7. Bonna bagamba nti abazadde ba Nabi Muhammad ne Abu Talib baali bakkiriza. Ebimu newabeerawo n'ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa nti Abu Talib newabeerawo ekibuuzo ekibuuzibwa nti Imam Ali alayhi salatu wassalam nga Fatimatu Zahra amaze okufa yawasa abakyala abalala ng'omuli omukyala ayitibwa Ummul Banina azaala abaana bana. Yazaala abaana bana ne Imam Ali abaana omulimu Abbas, Ja'far, Abdullah ne Uthman. Ofuna bulungi bonna bafa nga bataasa Imam al-Hussein e Karbala. Bonna baali baana ba Imam Ali alayhi salat wassalam. Bonna beeyawo ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa wano nti ate baana bameka Imam Ali be yazaala mu Fatimatu Zahra alayhi salam. Mwalimu Imam Ali mwalimu Imam Hassan, Imam al-Hussein abakulembeze bejjana Imam al-Hassan wal-Hussein Saida shababi ahli janna bebakulira abantu bonna mu janna. Funa bulungi twagamba nti abantu bonna mu janna bagenda kubeera abavubuka. N'olwekyo
eri hadisi egamba nti khalifa Abubakar ne Umar bebakulira abazayi mujjana nfu. Aya mu Surati Ar-Rahman ne aya endala abantu bonna bagenda kubeera bavubuka muganda wange ow'ekitiibwa. Nolwekyo yalina Imamu Hassan, Imamu Hussein, n'abeera ne Zainab, n'abeera ne Kulsum, n'omwana omulala yali agenda okuzaalibwa yoyo eyattibwa mufuna bulungi nga khalifa Umar asambye oluggi lw'enju nga baagala babeere nga babawa bai'a, n'akosa olubuto lwa Fatimatu Zahara mufuna bulungi. Fatimatu Zahara bw'atu n'ava mu nsi nga afa ng'anyize nga bamulyazaamaanyiza bwe batyo. Ebimu ku bikwatagana ku Imamu Ali, ezimu ku mpisa za Imamu Ali alayhi salatu wassalam sobola kulimba nti sobola ozimala, naye Allah subhanahu wa ta'ala banga amwogerako mu Quran yo yamuyita nafsi rasul wa anfusana wa anfusakum. Bano abakristaayo b'e Najran bwe bajja nga baagala okubeera nga bakola debate ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Katonda amugamba nti nammwe mujje naffe tujje muleete abaana, naffe muleete abakyala, naffe tuleete ki abakyala. Omukyala gwatwala Nabi Muhammad atwala Fatimatu Zahara ofuna bulungi, mukyala wa Imamu Ali alayhi salatu wassalam. Abaana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama batwala baana ba Imamu Ali, Imamu Hassan ne Hussein. Nabi Muhammad bagenda naye ng'abasajja okuba mu position emu naye atwala Imamu Ali wa anfusana wa anfusakum nafsi. Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama yasembayo Imamu Ali nafsi rasul yamuddira mu bigere kuba twagamba wa alal warith mithl dhalika Surati Al-Baqara ya 233 omusikasikira buvunaanyizibwa yamuddira mu ntebe. Singa waliwo omuntu omulala asobola okumuddira mu ntebe gwe yandibadde agenda naye, bano Abanajirani abakristaayo batunula mu feesi z'abano enju y'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama bonna ne baddayo olw'ennuuru gye baalaba mu feesi z'abano abantu. Aya endala Imamu Ali alayhi salatu wassalam okumwagala n'okumugoberera teeka teweesalirawo. Surati Shura ya 23 kul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Imamu Ali alayhi salatu wassalam Katonda yamutukuza ma'asum. Surati Ahzab aya 3 muganda wange ow'ekitiibwa. Nabi Muhammad hubbu ali imani wa bughdhuhu nifaq, okumwagala kyamubukkiriza, okumukyawa kyamubunanfuusi. Twagamba aya ezikwatagana n'abananfuusi Katonda wabogerako agamba nti fi darikil asfali minan nar, be bali mu bitundu ebisembayo onfuna bulungi mu muliro. Nolwekyo otwogera ku Imamu Ali n'onyiga n'osiba feesi, olina okutegeera nti Nabi Muhammad yakuyise munanfuusi muganda ng'ekitiibwa. Imamu Ali mu ntalo amanyikiddwa, twamutunuulira mu misomo egiyise la fata illa Ali wala saif illa dhulfika, teri aleeta success eri obusiraamu illa Ali, okujjako Imamu Ali. Wala saif illa dhulfika, teri kiso nga dhulfika. Imamu Ali kiyakubbanga ebyonziire byali birwanyisa obusiraamu. Imamu Ali alayhi salatu wassalam okumwagala kuteeka n'okumugobera, okwagala baswahaba kiriko is conditional love, nga Katonda wagambye nti wadde yabasiima mu Surati Al-Fatih aya ya 18 naye abateekako shariti mu Surati Al-Fatih aya ya 10 faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, yeyonoonera yekkera tugenda mu panishinga. Tusobola kumalayo Imamu Ali. Naye ate Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam abanga amwogerako agamba Imamu Ali qasimu lijanna wannar, yayawulawo jana ofuna bulungi n'omuliro, mugende eno. Era bakomententaza abasinga baba banyonyola Surati Al-A'raf aya 45 paka 48 wa ala al-a'rafi rijal, bagamba nti eno aya eri mu position ya Imamu Ali alayhi salatu wassalam bagenda okubeera ku nsozi nga bagamba nti gende eno. Tukirabye hadisi y'abaganda baffe basunne Musaddaq al-Hakam volume yokusatu page 483 ne ahadisi endala. Imamu Ali sobola mumalayo, Imamu Ali sisobola kumumalayo, naye Katonda ow'ekitiibwa tumusaba atufule Imamu Ali ono abeere nga atuwolereza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabbi Yaqubu wawolereza abaana be abaali basobeza mu Surati Yusuf aya 95 paka 98. Imamu Ali alayhi salatu wassalam mu bufumbo yayambanga Fatimatu Zahara okola emirimu gy'ewaka.
Imam Ali yawangayo empetazi mufuna bulungi nga twamuswate Amaida aya 5:5 muganda wange owekitiibwa ng'asibye aliisa yerekereze kino kyalina wayutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Surat al-Insan aya ya 7 ya 8 ne aya endala zimwogerako bamusanga ali mu kusibuluka ne Fatima Zahara n'awaayo eri abeetaavu emmere ne balya. Tubeeranga Imam Ali alayhi salatu wassalam kuba Katonda yamulonda okubeera nga ye musika wa Nabi Muhammad, okubeera nga atutaasa abeere nga atugaidinga ku kkubo eggolokofu. Wano waliwo n'ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa nti kituufu Imam Ali azaalibwa mu Kaaba? Mufuna bulungi, kituufu Imam Ali azaalibwa mu Kaaba muganda wange ow'ekitiibwa. Ono reportinga hadith agamba nti inna aliyan mu bitabo bino wammanga ona reportinga hadith kituufu Imam Ali azaalibwa mu Kaaba oba nedda? Ona reportinga hadith musunnani mustadrak al-Hakam volume yokusatu page 483 ne Izallatul Khulafa n'ebitabo ebirala agamba nti inna Fatima binti Asad wulidat aliyan fi jawfil Kaaba. Fatima zima yazaala Imam Ali munda mwa Kaaba. Kyewuunyisa muganda wange, mama wa Nabi Isa, mama waffe Maryam, wabanga ayagala okuzaala Nabi Isa agenda afuna bulungi mu Masjidil Aqsa okubeera nga akola ki? Azaala. Katonda amugamba nti ekifo kino kiveemu osembere eri, kino ekifo kitukuvu kikolebwamu ibaada. Imam Ali azaalibwa gye twolekera ffenna nga tusaala, era nga ogenda mu kifo ekyo nga tolina wuzu, onfuna bulungi, tokkirizibwa emirimu gyo gifa, Katonda n'akupanishinga n'okupanishinga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abafumintiriza abantu b'enju ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Afunye omusomo sabeere ng'osharingira abalala